mugulire eddala Natale tulina ku LMTV Uganda mwana muwala Fiye Mutoni oyo tachali ex wa MC Kati siwe kiri kati ne wakubadde nga yeegaana mbu simanyi MC Kati mukwano gwe ebiwololo biki munange ye yavuddeyo n'atutegeeza n'agamba nti MC Kati omanyi yali yasuubiza embaga n'agamba nti mu February naku z'omwezi nga 14 ku Valentine olwo lwennyini lwagenda okubirako mukyala we Fiye Mutoni embaga kakati munange tujja tugwa ku Fiye omanyi we twamugwiriddeko we wano waliwo bano ba blockers abo ba promoter omanyi nabo nnaku zino tebatudde sente bazanya bulungi mu bubi kati baali bamutimba mu bitundu eby'embaale ebiki ebyo mbu agenda kuyimba kati mwana muwala Fiye natasobola kugenda kola ki kuyimba n'agamba mu musonyiwe wabula agenda kutuula n'abaami abo ba bloggers abo atuwayogere nabo singa bana batuuse ku nzikiriziganya agenda kujja kole ki abayimbire yeetonde agenda sooka yeetonde then amalayo bategeke bulungi ekintu kyabwe ajja kole ki yeetonde kakati nga naffe omanyi olugambo tebalutukubira kale wabo batukuba naye nga tunga munange MC Katsi tetusuubiza n'agamba nti nno bagenda kukuba embaga bituufu n'agamba nze embaga sigimanyi naseka n'okuseka netomugamba olimba Fiye omusajja tugamba agenda kukuba embaga n'agamba sibimanyi Daira yagambye sibimanyi naseka n'okuseka n'agamba ne tumubuuza kati gwe omusiki ogenda mulekawo ogenda kumusula biki n'agamba anedda ngenda kumubeerera mu buli mbeera mu buli situation yonna ensawa za kituufu ekyali mbi yeetaaga okubudaabuda n'agamba ngenda mubeererawo ne tumubuuza omubeererawo ng'ani n'agamba nga mukwano gwange n'agamba MC Katsi amulaba nga mukwano gwe ennyo nfanfeewe ate nga takomye ku ekyo nti mukwano gwe ye taata w'abaana be oba taata w'omwana we n'agamba so tasobola kumala gaveeri n'amuvaamu n'agamba agenda kumubeererawo naye nga ba mikwano embaga mbu teriiyo mbu mu bigambo bya Fiye ye bwatu yatutegeezeza n'agamba yeyogeddemu eraga nti nno ye tagisuubira na mangu nga tagisuubira na mangu emutannabyekakasa kitegeeza MC Katsi tanaba kunyikiza Fiye kale wewaawo yamupooteeza n'amukomyawo naye kitegeeza abeera alina okuddamu nga bwe yasooka okumulaba n'addamu n'amuwaana wano obugambo buli obwamusikiriza okubeera ng'amwagala kitegeeza bw'alina okuddamu akole ki akozesa ayogere balabe nga ekintu bakikwasaganya naye nga ye MC Katsi ye embeera ye era tennaba kuteriira wenyogera kati ali wa bugembe naye ebifaananyi byolengera ku sikirini mwana muwala Fiye ye yagambye mbu embaga ye teriiyo era tagimanyi baba MC Katsi yabasuubiza ye tagimanyi bibifaananyi bya MC Katsi ne mwana muwala Fiye Mutoni yes. Okay, mubadde balabi balungi okuva program gyetandikidde mpaka wano wetukomekeredde bannange amawulire go tubadde tulina maanyi nnyo ddala naye tusinkane olundi tusinkane olunaku olw'enkya katubawa amawulire ate amalala gakwataganidde ku baselebiti bammwe bannange tubebaliza bwebaza mwebale ku commentinga mwebale ku likinga mwebale ku sharinga mwebale twagala mwebale kukola buli kimu mwebale gula data gula OTT buli kimu mwebale kwagaliza bajja bammwe mwebale kwagaliza mikono gyammwe mwebale kwagaliza baseya maanyi bonna mwebale ne mubazibula amaaso nagala mune buno buwala obwa LMTV Uganda City Buzz Sonsomola bannange batuwa amawulire ge twetaaga namwe mubalabeko mwebale dikolerako ddala ninga bannange mbebaza mwenna abali mu gurupu ez'enjawulo abali mu nsi ez'enjawulo mwebale byonna mwebale kutulaba mwebale tuwanika temututanga ne tugwa bannange bw'owanika omuntu bw'ati ate bw'omugirawo ddala agwa naye nga tubagamba tubasabira ddala bannaye mutwagale ninga programu eno mbadde sigikola nze kambadde nange mwana muwala Queen Sylvia banange chocolate okuva mu tiimu embosera Queen Freedom Mbabazi na buli tiimu yonna abantu abeekumira mu tiimu Queen Freedom Mbabazi ne team Princess Agatha LMTV fans Bowa Ibrahim banange buli muntu wenna Yusufu Safriti buli muntu banange muli bangi Alafat Kasimu mwenna tubaagala nnyo mubeere bulungi